Sebo ne banyabo kitalo nnyo kitalo ddala banji kumwe mwawulidde dda amawulire naye ndi wano kakasa amawulire ag'okufa kwa muganda waffe Honorable Muhammad Ssegirinya MP wa Kawempe North. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ssegirinya mwenna abasinga mwalaba ebyetolerwa kukwatibwa kwe, kutulugunyizibwa oluvannyuma okufa kwe. Yakukulumanga yemulugunyanga ebiseera bingi naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga nti Ssegirinya yalinga mu kusaaga, naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliriza gemusse. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform ayo Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava mu ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire ku muzigiti Embogo. Bwe tunaavaawo tugende mu maka ge e Kasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kuba ebaweebwa. Tukimanyi bulungi nti Ssegirinya abadde musajja Muisiraamu era ng'assaamu nnyo eddiini y'ekitiibwa. Okusinziira ku byalaama ne byayogera ne famire ye n'okusinziira ku kusaba kwa famire ye naddala ng'abaganda be abamu bali mitala w'amayanja ng'abasinga obungi batuuka ku lwa 6. Famire ye esabye obukulembeze bw'Abasiraamu bukkirize tulindeko baganda be batuuke alyoke aziikibwe kyetutaddemu ekitiibwa. Kitalo nnyo kitalo ddala abasebo ne bannyabo abawagizi ba Ssegirinya abamwagala ababadde akiikirira naffe bakulembeze banne. Omukama tusaba musaasire byonna byamusobako omwoyo gwe agulamuze ekisa. Ebisigadde tunaba tubibategeeza. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Buterevu nkwebazisako yonna gy'oli era gy'osinzira okuba ng'ogenda mu maaso n'okuba ng'otegedde agatonyolwa vumbe. Nze Frank Kasiri muzukulu wa Kyaddondo AKMC Meya nkuweereza nsinsira mu kibuga Kampala. Program bagita Ssekanyo lya Extra the Undercover nagambye nebeeranga okuviira ddala Monday mpaka Lwakutaano. Ku mukutu gwa Next Edition TV nja kujjukiza okusubscribinga osharinga commenting. Kakati omanyise n'abalala bigambo bya Center mu Kyagulanyi Principal oba President w'ekibiina kya National Unity Platform bw'abadde ali mu ddwaliro Lubaga nga confirming oba nga kakasa amawulire g'okufa kwe yali omubaka oba abadde omubaka wa Kawempe North atali mulala Ssegirinya Muhammad. Ono n'agenze maaso n'okubanga soomukago gw'enkomerero ku ssaawa zibadde 6 n'eddakiika ezigwamu newankubadde nga amawulire gasoose kubanga gawakanyizibwa abamu ku basawo abakakasiza nti ono abadde ebitundu bye eby'omubiri byonna bibadde bifudde newankubadde nga waliwo ka percentage akatona kadde kakyaliwo era akabadde kakyakwatiriddwa ebyuma ebya oxygen. Wabula oluvannyuma kimaze ne kikakasibwa ebbaluwa efulumiziddwa ab'eddwaliro Lubaga ne bakakasa nti ono abadde agenze maaso n'okussa omukago gw'enkomeredde. Muhammad Ssegirinya ono Munnayuganda agenda maaso n'okuba ng'ongoberera aludde nga atawanyizibwa obulwadde olutuukidde olunaku lw'olwaliro nga abantu bangi bakyatankana buli omu akyebuuza ddala kiki ekituufu ekiyinza okuba nga kiviiriddeko omubaka wa Kampala oba omubaka wa Kawempe North okuba nga afa. Ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi ali 22 omwezi gwali gwa 2 1988 mu katundu bakayita Butale Kaddugala mu bitundu by'e Masaka. Yazaalibwa mu famire yali y'Abakatuliki nnyo era ng'amannya g'amazaale bamuyitanga Ssegirinya Richard. Yazaalibwa mu famire ey'abaana 4 era nga musajja mukulu ono yasomerako ku ssomero lya Kaddugala Primary School eyo no gye yatandikira okuba ng'asoma era gye yamalira ekibiina ekyali eky'omusanvu yakolayo obubonero bwali 13. Yeegatta ku Kaddugala Senior Secondary School wabula oluvannyuma n'alyabulira ne yeegatta ku Mpimba mu bitundu by'ekyebando eyo no gye yagenda mu maaso n'okuba ng'amalira emisomo gye egya secondary. Omukulu ono ebyensoma ye byali byakutetenkanya
nga enjogera ennaku zino nabwe gutyo n'afuna certificate mu Twitter urban food experience yafunira mu ggwanga erya Netherland. Muhammad Segirinyi ono eyali omukujjukujju newankubadde nga yali ava mu famire enjavu era nga bwe twogera ku njavu twogera ku famire nga taata yali mutemi wa bikajjo oba yali musajja mutunzi wa bikajjo. Kyawaliriza Muhammad Segirinyi ono okuba mu baana abanange yali first born okubanga yeegatta ku kitaawe mu kibuga Kampala okulabika nga atandika okutunda ebikajjo. Ekintu oba olyawo ekyayongera okubanga kimugatta ku bantu ab'enjawulo okubeera omukujjukujju bw'atyo n'aba nga asobola okwesomesa mu magezi era n'atuuka kweri eddaala kwagenze mu maaso n'okubanga afiira. Mu mwaka gwa 2016 ono yagenda maaso n'okubanga yeesimbawo ku kifo ky'obwa kansala ekyayongerera ddala okubanga kimugulira erinnya n'ettutumu era ekyo n'akibeererako ddala okuva na mwaka gwa 2016 mpaka 2021. Ekifo kino kwe yagendera maaso n'okubanga azannyira politics eyamuleetera okubanga buli omu amunyenyeza mutokkira endiga etenda enkuba gamba nga omu ku buvuyo bwabeeranga mu Kampala capital city. Ono nno teyalutumiranga mwana yalwenyigirangamu era ebimu ku bubadi n'ebimu ku ttutumu eryasinga okubanga ate limutunda byebimu abafika watayambala libona bagenda zisanga wano walero sazeho tuziretera ababaka teka wano ku mulyango abaka we bayita basobola okubeera nga bakifuna baba abaka tebalina liboni lwakinze nga Segirinyi sazeho tetera abaka liboni Segirinyi tugende abaka tebalina liboni tulese liboni bakubisanga olwalero mukubo wakati oyo yembaka Muhammad Segirinyi mu biseera byatogikukwatako ne OTT omusolo gwa mobile money ebyali bikudde jeme mu ggwanga Uganda hono ng'akyali kansala byali agezaako kubanga alaga obutali mativu yenga kansala nasitokanaga nti nedda kasiri ebintu tugenda kutunula butunuzi nedda kaneenyigiremu. Munnayuganda agenda mu maaso n'okubanga ongoberera oluvannyuma lw'omwaka gwa 2016 nga yeesimbye ku bwa kansala yayongerera ddala okufuuka ow'ettutumu era ekyayongera okubanga ate abantu ba Nakawempe North batandika okumufuuwa ku bwama n'okumusendasenda n'okumukakasa nti oba olyawo ono asaanidde okujja ku bubaka bwa paalamenti. Ekifo ekyaliko vaawo mpitewo ng'abamu ku yali agenda mu maaso n'okubanga avuganya baawulira ddala 9. Muhammad Segirinyi mu mwaka gwa 2021 yasalawo okubanga agenda mu maaso n'okubanga avuganya ku kifo kino eky'obubaka bwa paalamenti ng'avuganya banne abaali bawerera ddala 9. Newankubadde era nga mu abo 9 ono Segirinyi yagenda mu maaso n'okubanga akalulu akawuuta buva era nabwe kityo obulamu bwe ne butandika okulowoozesa abantu bangi nga bwali bugenda okubanga bukyuka era ddala bwatandika okukyuka engeri gye yakolerangamuko ebintu bye ku sipiidi y'ekika ekyewaggulu gamba ng'okuzimbira bannakawempe North eddwaliro okugula ambulance mu kaseera mpaawo we kaaga erinnya Segirinyi ne lyongera okubanga ate litunda mu bannakampala n'ensi yonna okutwaliza awamu. Mbozi eriwo simanya palaso ali eriskini ye yajjewo emboozi yange ey'okuteesa ne social media abantu bakuta okuteesa kwani kuno kwe nateesezza ye ringtone ye profile pic nga Segirinyi ateesa era bato nafuna ringtone ya Segirinyi nga ateesa olinga atali mu Uganda ne profile pic nga ateesa nga njogera yafuuse ringtone sebo esi gyendimu ndala onsobedde ukanza ninganti omulala mugana akasuku gwe nayo bakasuku ba abantu ringtone to ndagifuna sebo gifuna sinaba gifuna ogenda jipa giteke abaya tero bankubide de simu Segirinyi tukole tya tukusasule okosa ringtone yokonza njagala information yekole ki Munnayuganda njagala kutegeezaako mubaka Segirinyi Muhammad abadde takikoma ku kyakubeera munnabyabufuzi abadde musajja munnabitone era abadde awagirira ddala ebitone ebyenjawulo era nga kumpi buli kivulu kya munnakampala kyabadde ategeka wano omuyimbi Muhammad Segirinyi omu ku babadde baweebwa akatebe ak'oku mwanjo ate nga musasuze. Abantu bangi bagenze mu maaso n'okubanga bamwogerako era nga bamusaasira naye Muhammad Segirinyi abadde ng'eyategeera edda nti oba olyawo obulamu bwe buli mu lusuubo okuva lwe yayingira ekifo ky'obubaka bwa paalamenti. Bannange jo nalajanye wano ku mukutu guno ogwa TikTok kibannange muyambe Segirinyi obwana buto bwana bukyali buto Nagirinya tannakula n'obulala tebunnakula bwaba kusindise tikola Segirinyi ekikyamu mutte
unange kyusaamu ogambe nti musajja ato obwana nga tebunnakula mwagaza ki kubanga jjo wabaddewo kabodaboda akabadde kangoberera nga bwe tulinnyamu nako ne kalinnyamu bwe tuweta nako ne kaweta neŋŋamba nti oba abasajja ate tebaawulidde vidiyo n'olwekyo kanziremu nkola vidiyo eno ey'okubiri munnange yamba gwagenda atemula gwagenda kuba abantu amasasi yesegirinyawo mutaase oleme kimukola kubanga bannange obwana buto ndagirinya tannakula tenakava mu kaduukulu ka myaka 2 yamba baabafunamu Munnayuganda ebyo nno byemu ku bigambo by'omubaka Muhammad Segirinya byayogera amangu ddala nga kyajja ave mu kkomera ebintu ebyatandikanga eby'olusaagiriro ng'ennaku z'omwezi zaali 3 omwezi gwali gwa 2021 nga akaseera mpawo wekaaga ono nga kyajja agende mu maaso n'okuba ng'alayisibwa ku kifo ky'obubaka bwa nkugambye akaseera mpawo wekaaga ono nga kyajja agende mu maaso n'okuba ng'alayisibwa ku kifo ky'obubaka bwa Parliament obwa Kawempe North ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa 2021 ono yagenda mu maaso n'okuba ng'ayitibwa okweyanjula ku kitebe kya poliisi ku bigambibwa nti ono alabise okubanga yali mu Kobane mutemu eryakenda mu maaso n'okuba nga likolebwa mu bitundu by'e Masaka lye baakazaako ery'ebijambiya obutemu bwali bukudde ejjembe ebiseera ebyo kale nno okusinziira ku gavumenti yagamba nti bano ne munne Alan Sewanyana omubaka wa Parliament naye nti bano balabise okubanga be baali emabega w'ebijambiya ebyali bikolebwa mu bitundu by'e Masaka era ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa 2021 ono kooti y'e Masaka yagenda maaso n'okubanga emusomera omusango gwa mada ne munne Alan Sewanyana ku bigambibwa nti ettemu eryali lyefudde senkulume ng'eggumba ly'esikya mu bitundu by'e Masaka kakati okusinziira ku banoonyereza ettemu lino balisiiga oba baliteeka ku babaka bano bombiriri nti nno kakati waliwo ekitagatta kale nno ng'okunoonyereza kwabwe kwali kubatutte direct ku Muhammad Segirinya n'omubaka Alan Sewanyana munnayuganda gwakera mu maaso n'okuba ng'ongoberedde nziza kulaba Anita Amongo speaker abulira kusoka z'omwana wake Segirinya Muhammad bannaye mugwatirwa ekisaba naye nyigire ndaba Anita Amongo njagala mulaba kalita lulina Janet Baluwa ne banganja mulabera samulaba njagala muzeya nyamba sunula omwana wange Segirinya Muhammad mama Narwaiso nyamba mama Janet Museveni nyamba basumulula omwana wake Segirinya Muhammad nsula mubi nezijana bela janira oyo nno ye maama w'omubaka Muhammad Segirinya ekizadde omuzadde omukyala nga omwana amuluma era yali agezaako kulaba Anita Amongi speaker wa Parliament ne bekikwatako nga yagala bayimbule mutabani we ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali gwa 2 omwaka gwa 2023 Muhammad Segirinya yagenda mu maaso n'okubanga ayimbulwa okuva mu kkomera ekitali era nabwe gutyo yatandikira we yali akomye okwogera nga bwe yayogeranga wabula nga abaali bamumanyi bagamba nti yali atandise okukyukakyukamu obulwadde olusojjasojja olutawona lwali lutandise wattu okumubala embiriisi obulwadde bwo bunnuma kize fact kyokuva lwe nava mu kkomera obulamu bwange tebwaddamu kubeera kyekimu nze Zambali nzijukira bulungi nnyo mu maanyi n'okwogeza viga nga tolina ky'oŋŋamba era ng'omusirikale bw'ajja maaso gange nga mugamba muzeeyi kikyate obadde otya kakati olw'obulwadde n'ekkomera myaka 2 eryo lyanyiga nnyo kwegamba ebintu bingi nnyo ebizze mu bulamu bwange ne binyigiriza
ne binfunyafunya naye ngezaako era okulwana okulanga Segirinya nsigalanga mbeera Segirinya oli owedda gwe mumanyi wanneeraliikiriza bwe wakomawo ku kisaawe n'olaama nonga nti abasawo baŋŋambye sigenda kuwangaala ogenda kufa Segirinya. Abasawo omanyi abazungu tebalimba. Abasawo baŋŋamba nti obulamu bwo tebujja kuba buwanvu nnyo. Lwaki baŋŋamba ekyo nti baakebera omanyi muno etube muzeeyiza mbaali nga tetumanyi ate ffe tubawo okwekebera kakati ng'olina ebirwadde naye nga tobiwulira ffe olw'embeera wano gye tubeeramu. Olaba covid ono yatta abantu abangi okusinziira ku nsi abantu bezaafiira bannayuganda tetwafa nnyo bantu baali naye ng'omanyi lwaki ebirwadde ebyo byatulimu ddala nakuba kati omuntu wano yatandika okirowoozaako ng'obudde kati emibiri ffe girwanyisa nnyo ebirwadde nga tetumanyi n'emmere gye tulya kati zambala oyinza okubamu ebirwadde naye nga tubimanyi mu ddwaliro ne bagaatula bakiro kati mu Uganda oba mu nsi endala oyinza obutabiraba naye bugenda eri naye natuuka eri abasajja ne baŋŋamba ebigambo oyina spinal cord virus oyina langa infection oyina langa wounds nga bansomera ebintu nga by'omuganda ngeza era singa nali wano nalinga nti bano baagala kunzijjako bujja kaki kasente naye abamba ne bambuulira ekyokukola how I can survive nemba nga nsobola okubeerawo so ebyo nno bye bigambo by'omugenzi mu kiseera kino Muhammad Segirinya abadde omubaka wa Kawempe North bwe yali akyaziddwa mu nnamawulire omukuukutivu za Mbaali Brasio Mukasa ku mukutu gw'NBS nkolo yeewulira obulamu tewali era bwe yali avudde emitala w'amayanja olwo nno ng'atandise okukuba ku matu era ng'awadde bangi essuubi oluvannyuma lw'akaseera mpaawo wekaaga ate twaddamu okuwulira amawulire nti embeera y'omubaka erabise okuba nti ezzeemu era okuva ku olwo omubaka teyaddamu kutereera twatandika kumulaba nga obulamu si bulungi yaddusibwa mu ddwaliro lya Aga Khan mu ggwanga erya Kenya eyo nno gye yakulunga akaseera akawanvu newankubadde nga ababaka ba paalamenti bagezaako okuba nga bamulambula naye buli yagezangako okumulambula ng'ebigambo bye bitandika okuba nti oba oli awo tebimuka bulungi ng'akabonero ak'enkunala akaali kalaga nti omubaka embeera gye yalimu si nnungi. Twaddamuko okufuna amawulire agaali gawadde essuubi bannayuganda bangi nti awo omubaka asiibuddwa okuva mu ddwaliro erya Aga Khan kati akomezeddwawo mu ggwanga erya Uganda wabula ebifaananyi ebyali bivaayo byali biragira ddala nti omubaka obulamu bwalimu byasiba bye bikutuka. Segirinya towummula omuntu yenna n'awandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Segirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise bw'atyo omubaka Segirinya Muhammad eyali yakazibwako erya Mr. Update era eyali omukubi w'amasimu ku radio nga muteesa w'ensonga ezimu ezaali zikwata ku kitundu kye ebiseera bye yali awangalira Kyebando ng'ayogera era ng'akakasa nti oba oli awo olumba oluyinza okuba nga lwe lwagala okumutta yali alinga eyeeraguza nti oba oli awo alutegeddeko. Segirinya Muhammad gwe munnayuganda agera mu maaso n'okuba ng'ogoberera bannabyabufuzi bangi bamwogeddeko era nga we tukoledde emboozi eno ng'omulambo gwe gutuusiddwa ku kitebe kya National Unity Platform e Kavule oba oli awo bannakibiina mwabadde ava okuba nga bakubako erisa evvannyuma.
bwatyo omubaka abadde omwogezi era abadde nfanfe w'omukulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform kisentamu Kyagulanyi Bobi Wine olwo nga bukyanga alondebwa y'omu ku bakulembeze ababadde bakkiririza mu bukulembeze nga tebaŋŋoola wadde okuyisa olugaayo mu ntambuza y'emirimu ey'omukulembeze w'ekibiina kino Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine era abadde akyogera lunwe nti omukulembeze we si mulala ye Bobi Wine Ssentamu Kyagulanyi. Ssegirinya waafiiridde nga amaze okulangirira ennaku ntono nnyo nga bw'agenda okuvaayo avuganye mu kalulu akajja akabindabinda akasuubira okubaayo mu mwaka gwa 2026 newankubadde nga bigambo bino yagenda mu maaso nakubanga abyogerera ku ndiri naye abamu ku bamukkiririzaamu baali baatandise dde okulabika nga bamuperereza n'okumukakasa nga bwe bagenda okuba nga bayimirirawo naye. Ebimu ku bikwatagana n'omugenzi ebyenjawulo tujja kwongera okubikuleetera mu mboozi zaffe zigenda okuba nga ziddako. Nkujjukiza okusubscribinga n'okusharinga n'okukomentinga olw'enteekateeka ne updates ez'enjawulo ezikwatagana ku mwami Ssegirinya Muhammad. Nga mwennyini kamwa koogera abadde follower wange ku kibanja ekya TikTok era abadde angoberera. Oba olyawo ng'ebimu ku nsonga ze mbadde njogera alabika abadde naye azikkiririzaamu era abadde oba olyawo nga anyumirwa emboozi zange ze mbadde ntera okuteeka ku mikutu egyefaananyirizaako nga gino. Tujja kujjukira nnyo ng'abadde omulwanirizi w'eddembe abadde omuntu ayagaliza buli muntu era omuntu abadde atati